Mu kinu kyaffe eky'e15 twalese omuwandiisi atugamba nti musajja wattu yali tannadda mu bibuuzo bino byonna oluggi olugenda ew'omukulu ne luggulwawo. Kino nno kye kitundu eky'16 nga kitandika bwe kiti. Omusomesa wa Pawulo yali akyakutte ku munyolo n'amuyita. Pawulo n'ayingira. Omukulu wa college n'ajjako gaalubindize n'amulamusa Pawulo nti, wasuze otya nno? Ko Pawulo nti, bulungi ssebo, ate ggwe? Omukulu kwe kumwokya akabuuzo nti, olunaku lw'onoddayo ewammwe baalukubuulidde? Ko Pawulo nti, nedda ssebo. Era kyeyava amubuuza nti, ebbanga ly'omaze wano olowooza likugasizza? Ko Pawulo nti, nnyo ssebo. Awo omukulu bwe yatuukira ku nsonga eyali emuyisizza n'amugamba nti, mu butuufu naffe tusanyuse nnyo okubeera naawe. Olabye banno bwe babadde bakwagala. Ate kyali kya kitiibwa banno okukulonda ng'omukulembeze waabwe. Era nsanyuse okulaba nti obuvunaanyizibwa wabutuukiriza bulungi. Kyokka ekyo si kye nakuyitidde. Abasomesa bange nange tuteesezza nti ku nkomerero y'olusoma luno nze sijja kwogera eri bayizi nga bwe nkola buli mwaka. Wabula tukulonze ggwe oyogere gye tuli. Manyi nga ffenna tujja kuganyulwa nnyo, ate nga ne banno ekirowoozo kino bajja kukisiima nnyo. Ng'amaze okumutegeeza olunaku n'essaawa ey'okwogererako, omukulu w'essomero yasiibula Pawulo nga bw'amwagaliza emikisa. Obutakulimba, Pawulo teyaddamu kukomba ku mpeke ya tulo okuva ku olwo. Buli kaseera yabeeranga mu kulowooza ate n'okuwandiika. Bwe yabanga agenderera okwebaka, anti n'amala afulayo akalowoozo ng'awawamuka ng'awandiika. Ate bwe yagiranga n'alowooza ku ngeri gy'anaayambala. Era yasalawo kwambala kikungu. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'16 ate tusisinkane mu kitundu eky'17 era kansuubire nti munyumirwa akatabo kaffe kano aka Pawulo Kiri Muto.